Emboozi ya mwana muwala ono yiino wano yaliko Oman yavaayo kati yadda Saudi naye nga bintu bingi nnyo ebya happeninga ng'ali Oman. Njagala kunnyonnyole owulire kiki kye yayitamu ng'ali mu ggwanga lya Oman. Tandikawo ebiti nali mu Oman nga wayise emyezi nga 8 ne ntandika okulonda abantu abasajja abambadde kanzu enjeru nga bayingira mu lumu yange ekiro. Kati bwe nagendanga mbaloota eyo mu maaso ne beera nga omukyala yali yazaala omwana we naye ng'omwana mutini nnyo mukazi w'ewaka. Omwana oyo nga tategeerekeka ng'ali awo takula ng'ali awo ng'alinga wa myezi 2 naye oluvannyuma ennyo omukazi najja n'aŋŋamba Winnie omanyi? Ne mugamba nedda omwana ono alina ekikyamu. Ne mugamba yabaaki omwana nga takula. N'aŋŋamba omwana ono alina ekimuluma naye nga si mulwadde kuba mututte malwaliro bamukebera bagamba tebalaba kikola ki kimuluma naye bba wange yayingidde ebyamasitaani kuba bulaza we ayina ssente nnyingi naye ayina ebyamasitaani bye yayingirira. N'aŋŋamba naye n'ono alabika yakoze eki yabiyingidde. Wayita emyezi nga 3 omusajja n'atandika okuba nga aleeta oli bulaza we mukyalo oyo gwe yali yanyumizaako ne maama we nga balinga abasamirira ewaka mu lumu emu mu nnyumba naye ng'ebintu byagiranga ne bibakwata ne baleekaana nnyo. Kati nabanga ndi awo nga nange mu lumu yange ntidde mbanga ndi awo nga ne madaamu ajja adduka n'abaana be nga twesibirayo omukazi ng'atandikanga kukaaba naye ebintu ebyo gye byagendanga byeyongera okuba nga basamirira ebintu byabwe. Omukazi lumu n'ampita n'aŋŋamba Winnie jangu bwe yampita mu lumu ye mu kisenge n'aŋŋamba jangu olabe n'andaga emiti gyali ebiri nga gyezingazinga weegiti n'aŋŋamba baba yaleese bino ebiti naye byaki? Ne mugamba ate nze mmanyi gwe bbaawe gwe mukazi we mubuuze. Munnange ebintu ebyo byatuuka ekiseera ndowooza n'abijja mu mwana oli n'abinteekamu omwana ne bimuvaamu omwana n'atandika okukula naye biyingira mu nze ne bitandika oyingira mu nze. Ebintu byannumira ebbanga nenzigwamu omusaayi nenzimba amagulu naye nga bigira ng'ekintu ekyo kyajjanga ne kinyingiriranga wano mu mutima ne mpulya nga kinsikamu omusaayi mu mutima naye nga ndoota oluusi nga kaba kaddole ke kajjanga nga kalina obugulu nga butini nga kalina enviiri nga nnyingi nga kalinga ddole naye nga ke kanyingira wano mu mutima ne bitandika ebintu ebyo okunywangamu omusaayi naye natuuka ekiseera ne mpulira ng'obulamu buggwawo. Nalina boyfriend wange e Uganda n'ekimunyumirizaako n'aŋŋamba leka tubeeko kye tukola n'aŋŋamba gamba bulazawo tusisinkane balina osisinkanira ne batambulakokko ne bagamba ewaka aliwo ebintu wembeera ne balagirira buli kimu weebiri buli kimu naye nga n'omukyalo oli we baŋŋamba we babagambye nga weebiri ddala mubimanyi weebiri ebintu ebyo. Omukyala yampita n'abindaga naye ebintu byanywa ku ssaawa esembayo nga mmazeeko kontulakiti yange omusajja alaba nga ŋŋenda ndowooza nga ebintu bye tebinsaddaase kuba byatuuka esaala ne biremererwa naye omusajja yagiranga n'aŋŋamba Winnie olina amaanyi naye nga simanyi lwaki akiŋŋamba naye ng'olw'ensonga yaleeta ebintu bino ndowooza nga ayagala binywe naye nga binemereddwa nga mugamba yes nga ŋŋamba Winnie olina amaanyi naye nga ntunuulira bw'ati musajja nanyeenya omutwe kuba natuuka nga nembeera nga nzigweddewo naye nga ntunuulira bw'ati naye nga ndowooza naye agamba kati annina. Essaawa yatuuka ey'okuba nga ngenda okudda ewaka omusajja yali alina okugenda ku mulimu omusajja teyagenda banne ne bamukima n'alemera ewaka naye ng'alaba ndowooza ngenda tiketi nga basaze eri feeki. Tutuuka ku kisaawe omukazi anteeka ku kisaawe nga bamugamba eno tiketi eri feeki. Tuba tudde ewaka emmotoka twali tufunye akisidenti mu kkubo n'omukazi n'asiba emmotoka okumala eddakiika nga 2 naye nga emmotoka yawaba n'egenda mu nsiko ndowooza nga ebintu biri byagala kunsaddaaka. Ntuuka ewaka kwolwo ekiro omusajja teyagenda ku mulimu yasigalawo naye nga bamukubira essimu alina okugenda ku mulimu yasigalawo ne bansabira tiketi endala okumala ennaku 2 nga nkyaliwo ewaka naye nazuukuka nga nkooye ng'emikono gino giremadde nga sisobola kukwata kintu kyonna naye ng'omusajja agira nannambulako ekiro ndowooza nga amanyi oba nfudde nagira nga nengugumuka nenzira engulu ne mulaba ngazze nga gudde olujja ntunuulidde ati bannanga abantu balina ebintu ab'omu Oman
Nalina ne mukwano gwange oluusi we twasulangayo eri ewa mukadde yali azaala mukama wange nga naye bimuluma bituluma babiri. Oluusi byavanga kunze ne bibaka ye n'akaaba amaziga n'odda engulu gwe n'otuula n'omutunuulira ng'ali mu maziga amayitirivu n'agamba nfa mpulira ebintu binnuma. Omusajja nga teebaka ekiro kyonna asula atambula balina ssente naye zibabonyaabonya. Bannange abantu abali mu Oman abaana abakyali mu Oman tubasabire kuba nina ne mukwano gwange yaŋŋamba mukama w'ekiro akaabanga pusi era naye yali neiba wange. Bannange ebintu gyebiri bano abawalabu balina ebintu naye mukama atusaasire. Bano abantu balina ebintu. Nze nalaba ebintu mu Oman nalwala ne ntuuka ku poyinti ey'okufa. Madamu wange n'ambuuzanga kiki wini kiki kubanga buli kimu nalinga nkifuna. Buli kimu nabanga nkifuna naye nga nze simugamba omukazi ono nti oba ebintu biri waka ebinnuma kuba ye omwana we already yali amaze obona ng'ateredde ng'ekintu ekyo bakisindiikiriza mu nze. Naye ng'omusajja agira ekiro najja ankyekingeko ngenda okudda engulu nga nfa ebyaddala. Kati nali nagenda n'enjiri eya bujingo nga wenjisuzaako nga neebaka naye nga wembasisusizaako enjiri eyo nga seebaka. Ebintu ne bikuba waggulu, ebintu ne bikuba waggulu n'ogugumuka ekiro. Bane mbabuulire mu Oman balina ebintu. Mu Oman balina ebintu. Mu Oman balina ebintu ebyaddala era nange nali nfiiriddeyo. Nali nfiiridde mu Oman, nali nfudde okufa okwaddala kuba natuuka ekiseera ne mpeereza abantu bange message e Uganda ne mbagamba bwe nfa bwe muba temuzeemu kumpuliza ngenda kufa. Ebintu binzita ng'ebintu binywedde omusayi nzenna nga nsanyalala omubiri ne mpulira nga ntambula naye nga ninga omuzimu nga binywa omusayi n'enzigwawo nenkera ku makya nga nkenenye nzenna naye ng'ate ndi munene. Nenkera ku makya nga ndi mutini nnyo. Kati olunaku olwo lwe nasembayo okuba nga lwe nakomawo e Uganda era nagenda olwo olunaku ekintu ekyo kyajja ekiro ne kinywa. Nina engoye ze nali sikyayambala ze nayambalako olwo ng'engoye ze naguze ez'okuddiramu e Uganda zindebera bulebezi nga bwe kiba kiza okunywa nga tekikulekaako nnyama yadde ng'osigala oli muti. Bannange ebintu biri mu Oman.